Akaawonawo mugamba mutya? Abatulaba abatuwuliriza tuli ku CBS FM nange Jojo William Tamale nga tuli mu kifo eky'e Buloba awagudde akabenje namuzisa omwafiiridde abantu abawolako. Abalala bagamba nti nno bandibanga bali eyo mu 10 newankubadde nga yo 10 n'okusoba newankubadde nga yo poliisi ewandiise ku mitimbagano gyayo netugamba abantu 5 abakonfamingiddwa okuba nti bafudde, ate abalala bali ku bisago eby'amaanyi nga bali malwaliro ag'enjawulo. Akabenje kano kagudde Buloba ku luguudo oluva e Kampala okudda e Mityana nga wakava ewamamafiina abamu ewamamafiina omumanyiwo bulungi awali eddwaliro lye bw'ovaawo Kinyana mpini nodda ebulaga oluva ebulaga oba otuuka ebuloba. Ebuloba abamanyi ettendekero ly'abasomesa eriyitibwa Buloba TTC ekkubo eryo eryambukayo liri mu kitundu awo, ate oludda luli olulala bw'oba nga weetegereza bulungi lukutwala ku kye bayita Forest Park, ekifo omusanyukirwa ekyo kyo kiri ludda eri gy'olengera emiti. So mu kifo ekyo wewagudde enjega eno nga waliwo ekkoona ery'amaanyi liyite sharp corner. Sharp corner oyo obiseera ebisinga bagamba zo tanka z'amafuta aga dizero agatambuza entambula eno. Emmotoka bamakanika ndowooza bagezaako okubanga bapangulula ebimu then oluvannyuma baleete emmotoka egiyisitule egizze ku makulu gaayo esobole okuva mu kifo kino okweyongerayo. Naye nga abantu nejebuli eno bakyajja mu bungi okwerabirako oba n'okwongera okumanya baani ababadde mu mmotoka ziri ezafunye obuzibu, boolyawo nga kuliko ab'eŋŋanda zaabwe basobole okuba nga babalondoola n'okuba nti bafuna okumanya okusembayo okutuufu wa abantu bano gye bali. Bano bonna boolaba batudde wano, ekibaleese ekinene ennyo ekyokumanya okwongera okumanya amawulire agabaddewo kubanga gabaddewo mu kiro. Akapande ke mbadde nkulaga keeko aka Forest Park muganda wange awo abamanyiwo ndowooza kati muntegedde bulungi. Era wano Kinyana mpindi obeera nga odda ku kkubo erikukwasa ekkubo ery'ettaka erikutwala Wakiso ku disitulikiti, ekkubo eryo abalimanyiwo bulungi we wano. So loole eno yabadde etisse ebintu eby'enjawulo era nga ya kampuni amazzi gano nga bw'ogalaba gayitibwa Clear Water nga bw'ogalaba ego agabadde mu lukululana eno. Abadduukiriza abamu bagezezzaako okugafuna nga bo balaba mu bizinensi wakati mu kusoomoozebwako obulamu okugenda eriyo ababadde balengeramu ekyettunzi. Era nga ne wetwogerera poliisi n'amagye weebiri nnyo okukuuma embeera eno nga bwegiraba. Loole ekyajjudde amazzi gaayo newankubadde nga yeefudde. Loole kika kya Scania y'emu ku mmotoka ez'amaanyi erina etisi, naye bw'olaba yalemereddwa omanya nti ensonga yakutte omugamba. So twagala okuba nti Mukama bw'aba tuyambye tufuneko bamu ku bantu ababaako kye bayinza okwogera ku nsonga eno, era nga bw'olaba bamakanika bagezaako okusumulula tanka eno y'amafuta bagizzeko bapangulula ebintu ebimu oba ebirala. Oli sitade
olistedde twogere. Twagala okulaba abamu ku bakulembeze tufunye omukisa ne tuba nti n'omumyuka wa district chairman ya Wakiso naye azze okulaba bwe gwabadde mu kitundu muno, era twandibadde tulowooza nti kyandibadde ky'amagezi okwogerako gye tuli atuwe naye kyalowooza ekiyinza okuba nga kireeta obubenje mu kifo kino, kubanga si gwe gusoose ate guyinza okuba si gwe gusembye singa tewaabeewo kikolebwa. Katugambe abakwataganya ku by'enguudo bataabeewo kye bakola, obubenje bungi ku luguudo luno bukyajja. Tubadde tukyakaabira kuba Entebbe Express Highway ate na buno ne buddamu okutuzuukusa okutugamba naffe gye tuli, era abantu bangi bafiiriddwa obulamu n'abalala bawanikiddwa mu malwaliro ag'enjawulo. Maama, tubadde tusaba obeeko ky'otugamba ku nsonga eno. Kusookera ddala twanditegedde ku mannya go. Eddoboozi tusaba oyongezeeko. Ensonga nti abantu baffe ekkubo funda ekkubo Kuwaalyo ekkubo funda nnyo ate nga koona ekkoona ly'amaanyi nnyo nti nga ekkubo lino yunira erikulemberwako lyetaaga ligazibwe ekkoona eryo liveemu. Ffe twewuunya nnyo nti kino ekitundu ekyenkuba kyekimu ku bitundu ebisangibwa mu Wakiso disitulikiti nti kyekimu ku bitundu ebivaamu emisolo, ate emisolo egyo Wakiso disitulikiti edisitulikiti ebezaawo ebitundu bya Uganda ebisinga obungi, naye tebafiiriddwako tebalowoozeddwako ng'abatuuze ab'omu Wakiso nti bakaaba balumwa balina ennaku ku mitima. Enguudo ziri eyo mu bitundu eyo enguudo eyo n'embuzi zeebaka ku korasi ate amakubo amagazi omulungi baanikako ne mwogo awamu. Baanikako muwogo kasooli ne bw'oba oyagala n'oyimiriza motoka osobola okwebakako okwebaka oludda. Ekkubo olina kuyisa emmotoka ekinene ntono ziyinza okubeera emmotoka oba abiri enaku naye ekkubo lirinde luyize. Bw'oba nga tosobodde bantu kubaddiza services ku ebyo bye bakola kiba kitegeeza mubamalamu amaanyi. Abantu baffe ababeezaawo Uganda bw'onootunuulira kati tutunuulire bajeti y'omukulembeze bamuwa bajeti nnene nnyo, bajeti eyeekendezebweko tesobola okulabirira amakubo gano kubanga abantu baffe kyekiro tetusobola okubakolera ebyobulamu obulungi enguudo, kubanga enguudo zino zezibeeramu obubenje obuviiriddeko abantu baffe okutokokoka. Nolwekyo ffe tuusa okusasula eri abantu baffe njegeeno kitalo nnyo kitalo ddala tunakuwalira wamu nabo, naye gavumenti ekole kyerina okukola kubanga abantu bakoze ekyalo. Gavumenti wejjaali Wali agamba nti ate kati gwe wa disitulikiti oliwa luno oluguudo luno otyo disitulikiti Wakiso disitulikiti eno tetulina okugimanyako nti edisitulikiti esinga obunene yadde esinga bunene mu bigambo, naye ebeezebwawo amagombolola 6 gokka. Ng'ogwo mwe muli eggombola lino ddala eryamumyuka omugudde enjegeere busi ne mubeeramu Masuliita Kachiri na Mayumba kitono nnyo nga Wakiso tekisobola okukola, naye ng'ate Wakiso weetuuse yali badde site tuusabye status zikuŋŋaanyizibwa ate zisooka kugenda waggulu bo ne beerowooza we baagalidde ne bazisa. N'olwekyo ne community roads nazo zibeera mbi, naffe district roads tulina okukola nazo mbi. N'olwekyo ekyo nakyo kikyusibwemu. Sente zaffe nga bwe tuzikuŋŋaanya Wakiso tuzeemanejingire twemanejingire emisolo gyaffe n'enguudo zaffe bazitukolera kubanga fe ogwaffe tukukose naye ogwabwe lwaki tebawotuukiriza. Akuddira mu luyimba taluwoomya omukyala mumuwulidde oyo nno ye deputy
deputy governor oba vice chairperson wa Wakiso district ayitibwa Bettina Nantege nga akunyonyola ebibaddewo era byasuubira gavumenti ya local government byebadde nga ekabirira gavumenti okukola oba oliawo nga tebikoleddwa nga byebiyinza ye mu ndowooza ye ebiyinza okuba nga bye byavuddeko oba bye bivaako era bye bikyavaako obuvune obufaananako bwe buti. Wano maali nnyingi naye nga tulowooza nti oba oliawo ne bannyini loole eno n'ebibaddemu byonna biwa omusolo naye ate ku luguudo kwe biyita ate ne kutafiibwako ekoona eryo bazembu balikabirira okumala ebbanga likoleeko naye likyaganye abantu bannaalumanya ne basaalumanya. Gwejjukira nti oba oli munene oba oli mutono otya oteekwa okuba nga ow'omusolo oba omanyi oba tomanyi ow'omusolo. Buli kintu ky'okwatako okujja mu dduuka kiriko akasente akatono oba akanene akaggyibwako okusasula emisolo egyo ng'ebigendererwa ebikulu bya kukolamu nguudo, kuzimba malwaliro, kuzimba amasomero, kuteekamu bikozesebwa n'ebiringa ebyo. Naye nga abantu abasinga balowooza nti oba oliawo ebintu ebyo birimu ekibulamu. So y'ensonga egenda mu maaso wano mu ggwanga era nga abantu ne gye buli eno bakyesombola okujja okulaba buli ava mu kereziya, buli ava mu kyakyo, buli ava mu kanisa okusaba awulira nga ateekwa okujja okulabako kiki ekyabadde wano. Ye bannange baani abafiiridde muno, ye bannange biki ebyayonoonese, temubanga n'ekyange kyagendeddemu oba oliawo n'okusaasira ku bantu mu ngeri emu oba endala. Okwogera ebingi si kusinga musango, nsuubira nti byonna mbikugambye. Nze George William Tamale ku lwa CBS FM.